Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde, ab'ebyokwerinda baazingako omuzikiti gwa Usafi era poliisi yavaayo n'etegeeza nga bwe waliwo ateeberezebwa okwenyigira mu kutta Susan Magala gwe yali ewondera. Gye byaggweera, abantu 36 be baagombebwamu obwala era nga poliisi egamba nti eriko n'ebisi bye yazuula. Tulina omuntu gwe tubadde tuwondera mu kibuga muno okumala ebbanga nga kiteeberezebwa okusinziira ku bujuzi bwe tulina nti y'omu ku banoonyezebwa mu ttemu eryakolebwa ku muwalooli Susan Magala. Olwaleero, Haji Hussein Kyanjo ng'ono mmemba w'ekibiina kya Justice Forum oba JEEMA alaze nga bw'atakkiriziganya na poliisi ku nsonga eno era agamba kafuuse kagenderere buli nsonga okugisiba ku basiraamu. Ku ssaawa tulowooza nti amateeka tegafuga kyenkanyi. Buli nsonga egwawo ekisaanyizo ekisookerwako mu kunoonyereza kubeera musiraamu. Obeera oli musiraamu ogwa bulungi nnyo mu kaseero k'abaani abagenda okunoonyerezebwako. Amenya emisango egy'enjawulo abasiraamu gye bazze basongwamu olunwe omuli egya bbomu ezaategebwa ennyo mu gy'ekyenda, omusango gwa Kagezi ne Kaweesi gy'agamba nti ne gye buli eno obukakafu tebuleetebwanga. Abasiraamu ne baddayo ne bakwatibwa ku buli mulundi seeka oba omuwalimu w'obusiraamu lwattibwa. Kimwewuunyisizza n'ebyokutta Susan Magala okubisiba ku basiraamu ekyaviiriddeko okulumba omuzikiti gwa Usafi. Kakati ebyagudde ku Usafi Mosque byalaze nti actually abasiraamu be batta Susan Magala. Sijja kwewuunya senga enkomero y'okunoonyereza evaayo gavumenti n'etukwatibwa ekisa n'efulumya lipooti y'okuttibwa kwa Kayiira. Sigenda kyewuunya bwe kinaazuulwa nti abasiraamu be batta Kayiira. Alambuludde amateeka g'agamba nti gamenyebwa mu kukwata abasiraamu omuli okusussa essaawa 48 nga tebatwaliddwa mu kkooti, okusibibwa mu bifo ebitamanyiddwa n'okutulugunyizibwa ab'ebyokwerinda. Kimenya mateeka okutulugunya abantu. Naye bw'obeera oli musiraamu ogenda n'okwatibwa n'okutulugunyizibwa era abasiraamu abalala nga baleese mu kkooti nga bawenyera balina ebiwundu ku mikono, ku magulu, bifo byabyo by'ekyama, ku mitwe, tebanasalibwa musango bakyateeberezebwa kuteeberezebwa naye ng'ebibonerezo ebimu byabatuusibwako ddala. Wabula poliisi bino ebisambazze neetegeeza ng'enkola gy'egoberera bw'eteriimu kusosola. Nga azizza omusango, tetugoberera oyo azizza omusango naani gwaguzizzaako oba gwaguzizza naye. Bw'abeera Muisiraamu, bw'abeera Mukatoliki, tetufaayo ku ddiini yo, ku yenfuna yo, ku ggwanga lyo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Emilian Kayima agambye nti weewaawo wayinza okubaawo ebyokutulugunya abateeberezebwa okuzza emisango, kyokka eno si nkola ya poliisi ng'ekitongole wabula abantu ssekinnoomu. Bannayuganda banakkiriza nti tufubye nnyo okukituukiriza. Webeerayo omuntu akwatiddwa n'atulugunyizibwa kimenya mateeka, ekyo si kya poliisi nga institution. Omuntu ng'akikoze ku lulwe amateeka gamukwatanga ye kuba n'etteeka wendi. Kyanjo alabudde nga bwe bajja okwerwanako ku nsonga zino. Kimanyi bulungi gavumenti erina amaanyi era ne ssente nnyingi era kizibu nnyo okubeera nga tosobola kusaanyaawo keegugungu akabakazzeewo ekyo kisobola. Naye kye neekakasa nze ng'omusiraamu ate omukkiriza nti okuttibwa mu kimpowooze nfiira mu lwatu nekitegerekka bulungi. Abantu abaakwatibwa ku muzikiti gwa Usafi mu kiro ekyakeeso ku Lwomukaaga ne kaakano tebatwalibwanga mu kkooti ekityoboola ssemateeka alagira omuntu okutwalibwa ng'essaawa 48 tezinnayita. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.